mugenda ne mbeera n'omuntu nga temulaba bukulu bwe temulaba maanyi ge oluusi bibeera mu famire eyo oluusi ku mirimu mugenda ne mubeera n'omukozi olwokuba mubeera naye mukola naye nga abakozi mukitegeera bulungi ne mutamulaba mukyamaanyi nnyo naye amala kubavaako oba n'agenda awalala okitegeera ne mutandika okulaba obukulu bwe naye bannayuganda mbadde nsaba tutandika okulaba Katonda kyeyatuwa mu ggwanga kye bayita Bishop Dr. David Kiganda Ssaalongo okitegeera nti agenda n'ayimirira byo twabadde naye mu kwanjula omulabizi tukwebaza naye yayimiridde n'ayogera yayogeredde eddakiika zabadde ntono bweziti naye nawulidde girabadde entambula eyebbali abalokole abakatuliki abasiraamu abapoto nga bagamba oyo omusajja yavaawa oyo omusajja bazaala muzaale okitegeera oyo omusajja gwolaba babadde oyo omusajja yavaawa teyava mu ggulu oyo omusajja bazaala muzaale naye Katonda alina kye yateeka munda mu ye n'abasumba by the way nze nkulidde mu kyaki nabagamba nalokoka ndi kaana kato kyo so bwe mbanga nkudde mu kyaki ate nga nkudde ku lusegeri w'omulabirizi kuba natandika okukola n'omulabirizi program zino zolaba nga ndi kavubuka kato nga sinaba nakuwasa kati nentuuka nempasa nenzala n'abaana kati n'abaana bakuze abamu bamaze okusoma kitegeeza nti mbadde ne bishop n'omulabirizi okitegeera mbadde naye nti natandika okubeera naye okukola naye program zino zolaba nga tutuula naye ku pano nga bwe nga ndi kavubuka kato kitegeeza nti bwe mba mbadde naye kitegeeza nti mbadde n'abantu babadde nabo nti mpadde nnyo mu ssaako z'abasumba ez'abalabirizi naye n'abalabirizi nabo bw'otuula nabo abalabirizi abasumba nabo yabasukka kubagamba naye omusajja oyo ebigambo bye n'olwekyo twagala okwebaza omulabirizi mu linnya lya Mukama waffe omwana Katonda kino lwaki nkireese nkizize ku lunaku olwajjo enjiri gye yatubulidde yabadde ntono yabadde nga eringa njiri galinga magezi kuli okitegeera naye nga mukadde wange owulira muli akakurimu kali akaddala omanyi enveezo ze basinanga ku baddadi edda batata abedda abatali bannaku zino ne batata abedda kuba kati bya self service kugamba maama yagiranga n'ateekawo nga asooka kusenako kali kakurimu akaddadi kati akakakako ketwalidde olunaku olwajjo omulabizi Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe omwana Katonda omulungi ngenda kubeera nga mwaniriza naye nga sindaba mwaniriza ngenda kusooka mpumulemu then bwe nkomawo ngenda kubeera nga nkomawo naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu naye nga mbaagala nnyo mbaagalira ddala abantu b'e Bugomola mbatumidde Bugomola n'ebitundu ebyeteeroddewo Lukaya bitundu ki ebiri awo Bugomola Lukaya ebirala mubimpeereze mwe abamanyiiyo Katonga kuba omuntu bwawulira Katonga yamanyi guno omugga gwayitako gwe Katonga naye Katonga kumpi kyalo kiramba era ono abasula mu Katonga si bwe kiri Katonga agenda paka n'asala eri twamusanga eyo gwolaba Katonga ng'owano ku lw'Emasaka n'ogamba ye Katonga naye Katonga atambulira ddala ekitundu kinone kati abali eyo bonna njagala bagamba nti mbalamusiza atira mbaagala nnyo tujja ennaku zonna essaawa yonna tujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu crusade tugenda gireeta tugenda kuleeta crusade omwezi ogujja tugenda kubeera awo e Bugomola mu crusade mbaga nnyo mbaagalira ddala munzikirize nsooka empumulemu katono then bwe nkomawo mbeere nga nkomawo ne mukadde waffe omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Ssaalongo.
As the sun rises, animals go for grazing. Birds in the air leave their nests. Fish remains in the lake, for they can't live without water. As the Son of Man sets off to get food and all that comes with humanity, if it comes to souls that don't feed from the ground, but only by the word that comes from heaven through a true source. Every Sunday, souls gather to feed from the true source at Christianity Focus Center, where your soul connects direct to heaven through tremendous praise, backed with spirit-felt worship, preaching, and heart-lifting testimonies. Come and join our Sunday services. Bible class starts at 6 a.m. to 8 a.m. Translated service from 8 a.m. to 10:30 a.m. Main service in Luganda starts at 10:30 a.m. to 2 p.m. Deliverance service is from 4 p.m. to 7 p.m. Come and feed your soul at Christianity Focus Center, not only a church, but also a solution ground. Ogulumizibwe Mukama Katonda wa Isirayiri, omulwanyi waffe. Olwo luyimba ogulumizibwe Mukama olwayimbibwa Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda. Kati osobola okwefunira akayimba ako ng'akola tuniyo oba akayimba abakubira ke bawulira mu simyo. Enkola nyangu nnyo era ng'ekolera abo bokka abali ku MTN. Genda weweerereza message zo owandiikemu ekigambo tune TUNE, oteekewo space oluteekemu kodi y'oluyimba luno era ng'eri 0-0-57-54 oluvannyuma message ogiweereze ku 17. Jjukira weetaaga kubeerako na nnusu lusanvu zokka eza airtime ku layini yo. Yongezaayo kati obubaka obunyuvu obuli mu luyimba lwagulumizibwe Mukama ng'olufuula kola tuniyo kati. Yesu waliwo Katonda byayagala okuwa, waliwo Katonda kyayagala okufuula, waliwo n'efo kwayagala okutwala. Start to rise. Mumbulizo oyo neiba bukyafuna Bayibuli eyo yakagisomako essuula mmeka, yasomamu kitabo ki, wawa amanyi mu Bayibuli. Bambi ne lwagisoma agisoma ng'ayamba Katonda, amala kujja wano mu kyaki ne bagamba bikkula Baluumi 8 n'alyoka abikkula n'agamba Bayibuli ya Katonda eno oba omuntu alifuna obudde obugisoma. Bayibuli ya Mukama. Mukama teyeetaaga Bayibuli ekka. Bebasinga obwavu, bebasinga obulwadde, bebasinga okubonaabona, kyokka ng'ate taata waabwe mugagga muzibu. Omanyi tekitegeeza okubanga taatawo mugagga nnyo naye nga gw'oli mwavu nnyo. Awobeerawo disconnection. Kitegeeza there is a disconnection. Something must be wrong, something must be put right. Naye ng'ekisinga okubeera eky'omutawaana, Bayibuli yegamba abantu bange babuze olw'okubula okumanya. As the sun rises, animals go for grazing. Birds in the air leave their nests. Fish remains in the lake, for they can't live without water. As the Son of Man sets off to get food and all that comes with humanity, if it comes to souls that don't feed from the ground, but only by the word that comes from heaven through a true source. Every Sunday, souls gather to feed from the true source at Christianity Focus Center, where your soul connects direct to heaven through tremendous praise, backed with spirit-felt worship, preaching, and heart-lifting testimonies. Come and join our Sunday services. Bible class starts at 6 a.m. to 8 a.m. Translated service from 8 a.m. to 10:30 a.m. Main service in Luganda starts at 10:30 a.m. to 2 p.m. Deliverance service is from 4 p.m. to 7 p.m. Come and feed your soul at Christianity Focus Center, not only a church, but also a solution ground. The New Roadies Trumpet Choir kuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisanyi ewa Bishop David Kiganda n'omusumba Cindy Kiganda bakuleetedde konsati leero kiwedde. Leero kiwedde ngende kusoma mwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda 2026 ku ssaawa 8 ez'olweggulo ku Christianity Focus Center Mengo Kisanyi mu kibuga ky'eggwanga Kampala ew'omulabirizi wetwogera trumpeti Sanyu Terere
kasino naluno n'enjala ntoko ekwira emitwalo 2 n'emitwalo 10 meeza y'abantu abana akakadde kamu kokka ate tebe y'abantu 8 obukadde 2 tukonsati eno yakubawagira okusobola okufuna ekidduka ekisobola okwabunyisa eggwanga lino nga babulira enjiri ya katonda wagira omulimu gwa katonda kiwedde bawerekeddwako Holy Gate Squire Jonathan Babara Sarah Serumaga Focus Man Square 1 Focus Man Square 2 n'abayimbi abalala bangi byonna nga biwagiddwa kuli Stand Focus Center Kingdom Media The Fair Heavens Constructions Limited Mugonjola Company Rina Agravets Savia Honey Sowada Project Lifehouse Uganda kisase koko kalenda yo fenana tuweyo Impakeza Got Talent 2026 ku 93 Kingdom FM ne ku KTV tosanye kuzisobwa okuvuganya kuli wakati w'abayimbi ennyimba za Annual Ministers Conference 2026 era okusalawo olukira ku lunnaalwo kiri eriggwa omuwuliriza wa 93 Kingdom FM oba omulabi wa KTV n'olwekyo tosanye kusubwa mpaka zino eza Got Talent 2026 buli kawungeezi okutandika n'essaawa 10 nga zidde okunywa okuviira ddala ku lunaku lw'ebbalaza okutuuka olunaku olw'okutaano so nga tolunaku lw'omukaaga zibeerayo ssaawa 8 ez'ettuntu ani anaasitukira mu sseddume w'ente eyateekebwawo omulabirizi Dr. David ne Pastor Cindy Kiganda aba Christian Focus Center Mengo Kisanyi LC1 Kiganda Zone mu Kampala wakati The Solution Ground. Owulira okoye okudduka naye ne bwogezaako totuuka obulamu bwo bukwatiddwa enjegereza z'otasobola kulaba n'amaasoko ng'enjegereza obwavu obulwadde obutawona oba okusiŋŋama kw'engeri ezitali zimu kano ke kaseera mu bulamu bwafune okusinkana kw'omwoyo jangu weegatte ku Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda lw'okukyusibwa kw'obulamu bwo omukodola njegere eno ye saavisi yonna bwe tukutulira enjegere zonna ezaagaana buli lwa mande tukuŋŋaanira ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi LC1 Kiganda Zone wetukutulira enjegele okuva saa 12 ez'akawungeezi paka ssaawa 9 nga bukya tuba tukutula byoto by'amasitaani nga bwe twetwalira obuwanguzi bwaffe jangu otandike wiiki yo n'okusumulula okw'olubeerera era toganya mande n'okuyitako ng'okwatiddwa mu njegereza zisiba obulamu bwo okutula njegere ye saavisi obulamu bwaffe gye bukyusibwa wane Mengo mu Kisenyi ku Christian Focus Center The Solution Ground. This Sunday on KTV. Weekend mu program Olugendo Lwange tukuleetedde munnamateeka ate nga mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Sewanyana. Nze nasomanga nga kyenjagala kuyita kubanga nze nalinga nasinga okuva mu P1 paka P7 kati nga nze njagala kusinga businzi sina kirooto kyonna naye njagala kubeera nga nze namba 1 mu class kyekyo kyokka era n'okimakinga oyinza okukikkiriza nti yali talabangako ngatto okumala primary yonna nga ntuuse gwe mulundi gwawe gwasooka okwambala ku sapatu n'engatto nazambalira mwezi 1 kati bwentuuka nga ndaba abaana bambadde engatto ne sapatu nali mu bigere tosaanidde kusiwa ku programu Olugendo Lwange ku KTV era nze nettanira nnyo boxing naye ekyannema mwana yankuba bulo omwana yakukuba kiki ky'olifa tewe yankuba bulo wano mwana yankuba bulo wano sirigyerabira nogamba nti ayinza ebya boxing n'ebikomyawo okuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 2 ez'akawungeezi nange Melrose Kabagahe twekisibwa. This Sunday on KTV. This Sunday on KTV. Olugendo lw'obufumbo lwatandika mu kitabo ekitukuvu Bayibuli.
Olubereberye 2:18 atugamba nti si kirungi omwami okubeera obwomu bw'atyo Mukama n'amutondera omubeezi to be my one and only husband. Amusaanira. Nkwaniriza nnyo ku programu yo Ndiwuwo. Mwagenda okuba nga nkutuusaako emikolo egy'enjawulo omuli okukyala, okwanjula, okuhinjirwa n'embaga. From this day forward, for better, for worse, for richer or poorer. Omwo nkuteleddemu ka segment kaba service provider. Mwagenda okuba nga nkutuusaako bakafulu bokka gwe oyige ate nga bw'onyumirwa. Nange omuweerezaawo Babi Kuteesa wano wokka ku KTV buli lwa Sunday essaawa 10 ez'olweggulo tosubwa. This Sunday on KTV. As the sun rises, animals go for grazing. Birds in the air leave their nests. Fish remains in the lake, for they can't live without water. As the Son of Man sets off to get food and all that comes with humanity, if it comes to souls that don't feed from the ground, but only by the word that comes from heaven through a true source. Every Sunday, souls gather to feed from the true source at Christianity Focus Center, where your soul connects direct to heaven through tremendous praise back to the spirit-felt worship, preaching, and heart-lifting testimonies. Come and join our Sunday services. Bible class starts at 6 a.m. to 8 a.m. Translated service from 8 a.m. to 10:30 a.m. Main service in Luganda starts at 10:30 a.m. to 2 p.m. Deliverance service is from 4 p.m. to 7 p.m. Come and feed your soul at Christianity Focus Center, not only a church, but also a solution ground. owulirako y'okudduka naye ne bwogezako totuuka obulamu bwe bukwatiddwa enjegerezo z'otasobola kulaba n'amaaso go ng'enjegerezo obwavu obulwadde obutawona oba okusiŋŋama kw'engeri ezitali zimu kano ke kaseera mu bulamu bwafuna okusinkana kw'omwoyo jangu weegatte ku Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda lw'okukyusibwa kw'obulamu obwo omukodola njegere eno ye saavisi yonna bwe tukutulira enjegere zonna ezaagaana buli lwa mande tukuŋŋaanira ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi LC1 Kiganda Zone nga tukutulira enjegele okuva saa 12 ez'akawungeezi paka saa 9 nga bukya tuba tukutula byoto by'amasitaani nga bwe twetwalira obuwanguzi bwaffe jangu otandike wiiki yo n'okusumulula okw'olubeerera era toganya mande n'okuyitako ng'okwatiddwa mu njegereza zisiba obulamu bwo okutula njegere ye saavisi obulamu bwaffe gye bukyusibwa wane Mengo mu Kisenyi ku Christian Focus Center, the solution ground. Yesu atuse ku kyalo Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi yali wamu ne Mugomola Pastors Fellowship yine ekuleetedde Mugomola God's Visitation Crusade and Conference y'omwaka guno kuno n'ensonga n'abaweereza bakatonda b'enjawulo nga bakulemedwamu abategese Bishop Dr. David Kiganda ne Pastor Cindy Nalongo Kiganda kwateka Pastor Kisaakye Debula owa CFC Mugomola abaweereza balakulika Apostle Godfrey Sempebwa Evangelist Nalongo Madina Pastor Mugisha Robert Pastor Sega wa Triple S Pastor Kwaga Pastor Joseph Birimuye Pastor Chigondo Wamala Pastor Max Nalunguse Pastor Sunday Stephen Professor Pastor Kabogere Lawrence kwateka Reverend Tito Tumwine wagenda mbere okusinza n'okutendereza okuba mu CFC Trumpet Choir eye Mengo Kisenyi
omwaka CFC Bugombora Masquare awamu ne CFC Mengo Kisenyi Evangelist Team conference ne crusade bya kutandika nga 13 bakanga 19 gw'omwenda 2026 conference egenda tandika saa 3 ez'okumakya paka saa 8 ez'emisana olwo no crusade etandika saa 10 ez'olweggulo paka saa 2 ez'ekiro tugenda beera Bugombora mu town kati n'abalokoleramu abatali balokole mwenna mujje ate era bw'omujja abalwadde n'abalina okukalubizibwa mu baleete bafuna okuwonyezebwa mu conference ne crusade okuwagira crusade ne conference kuba ku 0770 52 45 34 mugambye tolina kusuba crusade ne conference eno wiiki yonna wabajjaba emikwano n'eŋŋanda tobalekayo. You are watching KTV, building a kingdom-focused generation. Kyekyo mukwano gwange omulungi nzira mukula musa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nenkwebaza gwagyekuumiddeko ey'obwakabaka olwo mba ntegeeza 93 Kingdom FM mba ntegeeza KTV mba ntegeeza abali ku Kingdom Media app nga bwe nagambye nti kiba kikulu nnyo kubanga ogenda mu simu yo abali ku Facebook live mwenna balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu program weddemu ku Sunday muzikirize ate ku dakika zino zennyini nga bonna basuubiza mbere nga nyaniriza mukadde waffe Bishop Dr. David Livingstone Kiganda abere nga atubuuzaako n'oluvannyuma tubere nga tweyongerayo omulabirizi tukwaniriza ye program gye bayita weddemu nasuubiza abantu nti olwaleero bagenda kweddamu edokita nesooka obabuuzeeko abalungi abali eyo mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga abatukuumidde ne mbanga mukyali balamu n'enkuyegeza ennyini ne ziba nga ddala zikyabasaamu ekitiibwa nga muyitawo balamusiza mwenna omukulu naye moderator nkulamusiza abali ku KTV abali ku 93 Kingdom Fama abali ku Kingdom Media app wangi eyo nno abantu abamu kye batamanyi nti ate ndalamuko Kingdom Media app ndalamuko omanyi akasinga okunkwata mu babiro kotasobola kumala gasanga mu buli app eyinza okuba ebirala bifaanagana ng'ekyo okugamba nti bagiyita buli wendi nkufuna anti kati app kyege makulu gayo buli wendi kasitamba ne internet eyo radio mba njirina eyo TV njirina oba ndi China oba ndi Australia oba ndi mu America oba ndi South Africa twali e Brazil nze nga gyentega naye nga app yanyamba okukikola decoder oba ya DSTV oba ya Star Times oba ya Azamu oba ya GoTV oba ya Signet decoder e Brazil yali tekyatuukayo bwe twatuuka e Brazil nga yo tekyakola ikomo wano ng'obuuse ne DSTV teriyo tebagimanyi nako kati ate app yetamanyizi DSTV tezimanyi ndalamuko app yo buli ggwanga gy'ogenda ojjagisanga nga gy'oli nga sigino ogirina naye kati ate bwekituuka ku Kingdom Media app yo weefuukira endalamuko kwe kuba ndi yo bw'ogiyingiramu bw'oti n'ogikonako neyeggula n'okuwona wali wansi wali akagambo live ng'eggulawo emikutu ena olondeko gw'oyagala eggulawo channel 4
channel esooka bagiyita KTV yena kati abasinga obungi bamanyi kwe bandaba eba mweri channel eyokubiri bagiyita 93 Kingdom FM eba mweri oligikoonako yeggula kakati ate mulimu emikutu emirala abantu amu gye batateekangako nnyo mwoyo omukutu ogusooka baguyita Focus TV mweri omwo eyo yo 24/7 ebaako njiri ya mulabirizi enjiri bwebanga eri mu church live wangi olwo nayo eba eriko ebiri mu church live naye bano aba KTV ni olukyuka nebagenda mu programming zaabwe endala balimanya mugundi ani entebe ewooma manyanga kingiddo mu tooki manyanga kapyaki manyanga abafere bakibuga olugenda eyo bo bali nga beemegulako nga basigala ku bya church nga bakuwanjiri bayina enjiri ebaayo 24/7 back to back enevaako eneddako enevaako kwegamba bw'onookona mu mwoyo onooba okonye bibyo wenenyanga gwonooba okyagadde olyoka okone kakati balina Kingdom Focus TV ne Focus Radio kakati ate ennaku ezo yagenzeemu ebirungo ebirala nti kyaki ng'egenda mu maaso mubaamu ennimi ez'enjawulo ezivuunula oli ali ku kituuti Kingdom Media App kubanga twagala okukakasa nga tuweereza amawanga gonna kakati nolwekyo togaananga koonayo wandisangayo olulimi lwo oba Oluswayiri oba Olunyarwanda oba lyonna gwe lugamba nfe abalulimi gundi nga tetugira Kingdom Media App okoonanga mu Focus TV oba mu Focus Radio okoonayo walibayo olulimi lwo tolaba nga bakitukulebenda kale mukama agulumizibwe mwebala okubanga gye muli Katonda agulumizibwe olwa byonna bye tusobodde okuyitamu twongera okuyozaayoza omukadde Nalongo Madiina ayayanjuzizza omwana ekulika munnange emikolo okulika abagenyi tebaba kusaaga munnange tebakyazika ate abakiti ekyo bwe batyo wanjulwa okitegeera awansi nno tegandazeyo n'abantu be mbadde ndudde okulaba nga balabidde eyo ebyaddala saalabiyeyo Saidat Saidat namulengedde wali emabega Nanyonga gwe tebamulabye neŋŋamba inatuse nogamba oba Nalongo abeere n'okwanjula buli wiiki amaaso gongera okulaga kinyabala nja bagamba abalala nja bagana nti era nagambye oba Nalongo musabire abeere n'okwanjula buli wiiki kinyamba okulaba ndabe ku bantu bano bembadde ndudde okulaba naye nga mukulika ennyo munamba abaddeyo yesebo ate era bwe tutyo bwe twavudde wanyi bwe mwavuddewa gwe modoleta badde nga bwavudde Kijabijo Kijabijo ewa okwerekera Alex Mukulu naye bwe tutyo twamuwerekedde enjiri yabuuliddwa nnyo njiri eri baaba yadde muliro ebyaddala Kijabijo awo mukama agulumizibwe amiina ate nakumuziika abantu bamuziise bangi bamuziise eki abantu bamuziise bangi era mwabaddemu ebyokuyiga ebiwerawerako mu nsonga eyo mwabaddemu ebyokuyiga ndibikugamba amiina mulabirize so tuli mu program taata weddemu bagita weddemu ku Sunday na kwano gwange Patrick afande ate ogamba buli wansanga weddemu ku Sunday ndowooza nga yakajja ku waliwo wagamba nti boolemerwa okuweddamu ku lunaku lwe Sunday oba oliddamu ku lunaku ki kati gwali mukwano gwange omunonya mpuliriza amaaso okunkumula ogenda kubeera nga weddamu linnya na Mukama Yesu naye omulabiza ensonga nyingi ezize zitambula mu mawulire social media mu ggwanga lino n'okwetooloola ensi yonna ndowooza kati nga zino zawano tuzivuddeko tuzogeddeyogeddeko kangende kuzikwala ku nsi yonna omuli ne Uganda n'okwetooloola ensi yonna nga ensonga ezo zezalabikidde ku mawulire ku mikutu egy'enjawulo nga eza Alex Mukulu ezansi yonna Alex Mukulu muvuddeko eza yadde Papa
ngabo njode papa no terera munna muntu mukulu embwa teyerabira gye bajoola okay zaza papa yalabise ng'ali mu ssinzizo nga ayina akawanga k'abafu k'omufu sibafu ng'ayina akawanga k'omufu nze nawulira nti kawanga ka mufu era nga ne bakwata nti n'akawanga k'omufu mu mateeka ga Uganda mateeka ga Uganda ovunaanibwa ate si kuvunaanibwa koka musango gwa nnaggomera tuwa omuntu bwe bakwata mu Uganda bakwata n'akawanga k'abafu baba kuvunaana kibusezi kiki baba baagala okumanya amazima wakajjawa awe mbagandi kaali ka kitange anti twamuziika n'okajjawa nagendayo ne muziikula nenkajjayo watataganya eddembe ly'omufu lyeteeka erinkwata eryo likwata bwebazizuulira ddala nga tobafeze nti taatawo nga bamvuna n'omusango gwa kutaataaganya eddembe ly'omufu gwa musango naye oteeberezanga amateeka ago naye Bulaaya gyegali ag'okutaataaganya eddembe ly'omufu gateekeddwa okuba gye bali kubanga Uganda tetwalina mateeka gaffe mwakola copy and paste ekyava eri Bulaaya mwaleeta buleesibwa ebitera okusinga temwagala kumala budde kulowooza nnyo kutawanya mitwe gyammwe nga mugikooya nga mulowooza ebintu ebyalowoozebwedde temwagalayo ntugiramu kino atukola kijja tukola copy and paste newakuba lwakuba amateeka ago Bishop mulimunza gesikkiriziganya nago ogezanga etteeka nga erigamba nti omwana bw'aweza emyaka 18 aba ayina eddembe ly'okwesalirawo aba muntu mukulu eri e Bulaaya omulabizi kikola naye nze Uganda kikyandwaza allergy oba olimba ebyaddala nti kubanga eno Bishop taata osanga omwana myaka 18 nze nkyamwambaza nze nkyamugulira emmere nze nkyamuweerera sebonna akawanga kaako abaana bakakuteera akawanga nzijaawo producer akaleese alindeko kaleeta akantu ako tujjaawo ate yadde akakola ki ekyo bingi sibimanyi omulabizi sikkiriziganya nago kugamba amateeka agamu tokkiriziganya nago nti eri e Bulaaya gakola 18 omwana aba amaze okusoma ngaomwana akuze omwana akola avudde mu nyumba ya kitaabwe naye 18 aba ali mu nyumba yange oli kirwandi yagadde yeesalirewo nja kuleeta wano minisita wa constitution obimugambe yamukuyitira gye yenna kyonna kati omulabizi kati tugenzeeyo kwani ku paapa kati ku kitammwe mu Katonda kale kitaabwe mu Katonda kale tugenze ku kitaabwe mu Katonda naye abakyalo kitaabwe mu Katonda oyo abamusukulumye bafaaza be bakitaffe mu Katonda Bishop oyo abamusukulumye ono abajjajja mu Katonda oyo yaddira Katonda naye ne Katonda ate muyita kitammwe Katonda naye kitaffe muhayirage ne Katonda naye tumuyita kitaffe abakyali kitaffe nona abakyali kitaabwe mu Katonda omulabizi ke kawanga keyavuddeyo nanywegera akawanga akabafu nasose kugamba nti oba kibaati kyebakubirira nange nyinamu okulowooza ndi kandi baka plastic kawanga ebyaddala ogwolaba yali mufu yali muntu si kantu ka plastic ako nedda ddaddi yali muntu sigawa namwe mutulekeemuko nze ndowooza nti plastic oba rubber kawanga sekawa tugende empola akawanga k'omuntu waliwo asobola okukakombako nga bwolabye akakiisingaawo ogenza okakombako naye ndowooza ddamegamba kakati kambuuze wamala okakwatako bwatyo kale newabanga tanakakomba naye kyeŋŋamba bwamala okakwatako bwati nakwata kabalagala omulya sisobola kati kyogamba awo teyakute ku hosti abantu ne basembera kubajjukira hosti sisobola kanjogereko omusajja agamba wakiri nnyo obutwa n'enfwa kyeŋŋamba kyogamba kati kola olunaku teyasembeza
yamala kunaaba ne baba bonaaba ne omo yamala kola ki kunaaba mpa ensonga mulwachi abayina okusooka okunaaba nga atolere yakakombyeko koke nyini yakakombyeko kati andi mpa ensonga lwaki atayina okunaaba ate nga koke nyini yakakombyeko oyagala anaabe ayina n'obusobozi obukakomba ate ezo gamba nti aguguba mukisa okitegeera kakati kyovula banze nenamu ekigamba kandibanga kabadde ka plastic oba karabba nga kaddame kezi kuba kabadde kaddame dama oba omulaba n'akawanga akawanga goyinza okakombako nze sisobola naye yakakombye nze sisobola naye yakakombye oba nokakwata so kakwata oba tebyabaddeyo nga byabadde bya AI nedda byabaddeyo omulabirizi ojja kututiisa eddiini eyo ojja kwongera tutiisa eddiini ate mbatiisa ate nga mbadde njagala nange kuteeta kiteeso ekiteeso nga kigambo kiti nti waki naffe tetufunayo omukukunavu ate nga watugambye edde okati ate lwaki anti mujja kusooka mugume mujja kusooka abagendo sifu abagendo kakwata nedda sigala ku kiri kyobaddeko etota wanagendayo naye nze kyeŋŋambye nkyalina okubuusabuusa oba ddala ddala kabadde kawange omulabirizi nze simanyiyo culture ne bwe kiba nga kigenze mu culture ne bwe kiba kigenze mu ddiini simanyiyo culture eso eguma neziikula omuntu oba nekwata akawanga k'omufu mu ngalo oba nomuntu natuuka n'okukakombako simanyiyo kalica ekikola sigimanyi oba kwegamba biva mu bide ebyeddiini ne bwe biba buwangwa oba bwabayindi oba bwabachina gamba kirabika kalica zonna abantu bakimanyi nti omuntu bw'afa aba amaze okufa ate ekyokubiri abantu bakimanyi nti omuntu bw'afa akola endwadde avaamu endwadde obadde kimanyi ekyo nti omuntu bw'afa avaamu endwadde nyingi nnyo nyingi nate zitali zakusaaga era kibula mu nsi z'abantu abakola edda omufu bw'amala okufa tebaagala mumukuumira waka obadde kimanyi ekyo mu kalica ez'abantu abagunjufu abayivu abasoma abakola okunoonyereza abamanyi sayansi kyagamba era abo benyini abazungu omuntu bw'afa tebaagala namukuumira waka bino byetukuumira bafu ewaka newabeere waka okumala ennaku 3 kubanga sayansi alaga nti omuntu bw'amala bw'atyo okufa ng'afudde omusaayi guno bwe gulekeraawo okutambula ne gutandika okuvunda kasita gutandika ebyokuvunda omuntu avaamu endwadde eziwera n'2,000 avaamu obuwuka obulwaza nga womukwatirako bwoti wolwalira womukwatirako nokwata kabalagala olwala okiwulidde kati bambi ffe kalica yaffe wano n'obutamanya nze ngakulire Masaka nabirabanga olwokuba munange okumanya kwali kutono omuntu bwe yafanga ng'omulambo baguteekawo mu ddiiro ne mujja ne mugukabirako nga muguweeweeta ojja n'omuyisa emikono ku feesi nga bw'omugamba nzijukira taata wange bamuyitanga Neriko nali nkyali mwana muto ndowooza nga mpeza nali mu myaka nga 7 taata wange omuto gwe mulambo gwe nasooka okulaba gwe mulambo gwe nasooka okulaba gwa taata Neriko oba mu luzungu Henry era ye Neriko kakati baatutwala ntuve Buwenda tugende e Kasanje kubanga ye wali ekijja ekikulu ekyomuka ekyajjajja waffe Emmanuel Kabakira Batobeewa kakati nga yali azaala bakitaffe kati naye mugenzi naye nno batutwala tugende tuziike kakati kyabakakatangako okutuyingiza ffe ng'abaana bato tujje tulabe ku mulambo nzijukira nga nzijja okugulaba bwenti ku mulembe ogwo jukira nti n'okumanya kwali kukyali kutono kunzidaabirizayo emirambo nga bw'oba wasinise oba wasinise ngujjukira nga gwali gwasinise amannyo naye pamba nga bamutadde mu nnyindo bamusibye ekigoye naye ku mulembe ogwo abantu bakkirizanga baali bakyakkiriza nti omufu wadde gwe omulaba yafudde bakkiriza mbw abeera akyawulira
era waliyo kalichi ezikikiriza naddala Abaganda n'Abasoga. Owulira enkaaba yaabwe Abaganda n'Abasoga baba bakaaba, owulira enkaaba yaabwe bakkiriza bw'akyabawulira era bakaaba bayimba era bakaaba bamutuma ebigambo. Ondabiranga Nakanjako ng'otuuse, ondabiranga ne Mawanda, maama ofudde munnange otugenzeeko maama munnange maama bambi munnange olumbe lwakulumye n'enkuwa obutunda n'obugaana maama ng'ogenda munnange naye munnange ondabiranga nga bwakwatako bwawala akosa ngalo ze talina na gilavuzi bwagira n'akwatako n'amuweweta maama obulumi bwe bwakusse obulumi bwakusse nnyo obulumi bwakusse maama otulese maama nange genda owumule ondabiranga kalyango omundabiranga bakaaba n'okutuma ne batuma ne bamutuma agenda abeneko bali abasooka okufa agenda abagambe tibujje bali eno basigadde eno kati ng'olaba waliwo biriifu ekkiriza nti omufooni akyakola ki alabika akyawulira era laavu gye baba naye bajja ne bakwatanako olwalaavu bakwatanako ku feesi ne bamukwatako bamaama ne bebakanako liyebakanako bwati nagamba maama otugenzeeko kakati bo bali bannaffe abatusooka okugunjuka abaasoma biology ekyo bwe bakiraba balaba kusaasaanya ndwadde kubanga ffe tulowooza nti alinga bwe yabadde ng'akyali mulamu nti okyayinza omukwatako n'atakulwaza g'amazima gali bwe gati akulwaza kubanga omuntu bw'amala okufa omusaayi ne gwesiba gutandika okuvunda bwe gutandika okuvunda ndowooza owulira okuwunya okwo okuvaayo singa wayita ennaku 3 singa timumuteekamu ddagala ne mutamukuba ddagala ne mumulekawo mu nnaku 2 aba atandise okuwunya mu lwokusatu aba awunyira ddala ku lwokuna n'awunya nnyo ku lwokuna asobola okuwunyira ddala kubanga bacteria ziba zikyatambula zo zinoonyize zeetala zirooza akyali mulamu kumba omuntu yafudde dda okakanya ziri yakitinga nnyo umuntu atandika kuvunda kati wekunya kuli okuvaayo n'olya nga atandise okukola ki okuwunya era bw'omulekawo ennaku 10 nga tomutadde mu ddagala n'okuvunda avundira ddala otandika otandika omukwata ekifi n'ogenda nakyo omukwata wano ekifi n'ogenda nakyo ng'avunze n'olwekyo omuntu bw'amala okufa omubiri gutandika okuvunda gutandika okuvaamu obuwuka bungi nnyo obulwaza ate obw'ebika ebyenjawulo kati baabazungu ekyo kye baanoonyereza n'okuziika kwa waka ne bakugjawo abazungu n'olumbe terukumibwa waka n'olumbe terubeera waka baali bacontrollinga ndwadde yali disease control yajjanga disease control policy kati yamala nefuuka disease control culture nti omuntu bw'aba afudde kakati bw'amala okufa bwadde omwagala nnyo atandika okuvaamu endwadde obuwuka obulwaza endwadde ez'enjawulo okiwulidde kakati abazungu bakimanyi ekyo ne bagamba n'omulambo tegukkirizibwawo ewaka era tebagubezaawo bagiteeka mu funeral home era mu kaweefube waabwe abazungu olwokuba bali bamaze okunoonyereza mu kaweefube w'okukontrolinga ezo endwadde bwe bajjawo okukungubaga ewaka okukungubaga kwawaka nti omuntu alina kuba ate mu bantu abalamu ate nga tewali control ava eri yamukwatako ate bwamala omukwatako ate n'akwata kasooli n'alya bwamala omukwatako ate ne bamuwa kabalagala n'alya bwamala omukwatako ne bamuwa omuyembe n'agulya ate nabwakaaba ate bamuwadde ebyokulya ne bagamba naye tulese kasooli munaalya kasooli olwo bazze mu ddiiro bali mu ddiiro awo banne kakasooli kaako mu kibbo kakati ate ng'emikono obedda gikutte ku mufu olwo endwadde nesaasaana mu Afirika beera abazungu bakizuula nga ekisinga otulwaza mu Afirika obutamanya kati bo olwokuba baali bamaze okunoonyereza omufu okubeera ewaka nga amaze okufa ne bakijjawo ne bazimba ze bayita zi funeral home bafu bokka be babeerayo muntu wammwe bw'afa gye mumutwala paka le muli muziika boyo waliwo nezi firiji gyeziri bwaba wakulwawo nyo nga bamuteeka mu firiji basirise process eri ey'okuvunda kuba fena tukimanyi ekintu bakiteeka mu firiji kirekeraawo okuvunda ennyama kiro y'ennyama bwegiteekawo ku lusaniya notagiteeka mu firiji giweeyo ennaku 2 ennyumba eba ewunya yonna naye kiro y'ennyama bw'ogiteeka mu firiji process egivunza ekyokuvunda kiyimirira nekikoma nekoma we yakomye
simanyi okiwulidde kati abo nabo ne baji emirambo najjo bagikolera fridge either mu ggwanika oba mu funeral home gye gibeera kati omuzungu yagenda wala mu kinoonyerezaako bwe yali ayagala okulwanyisa endwadde kyekyamuleesa ze bayita cemetery gye baziika nti mu kibuga Kampala wano bwe tusinga tubadde Bulaaya mu kibuga Kampala bayawulawo ekifo nga bolaba wali kolokota wali we muyita ku ssaawa ya Queen ekibangiriza ekyo ekyabangaawo bakiyawula ne bakiwaayo oba yeeka nga 5 ne baziwaayo ne baga nti abantu b'omu kibuga muno mwonna bwe banaafanga banaabaziikangaawo simanyi okiwulidde e Bulaaya kiri mu buli tawuni kiri mu buli gombolola kiri mu buli kiri kumpi mu buli muluka waliyo ekifo ekiziikibwamu bo tebalina bijja byawaka bakimenyawo naye nga tebakimanyawo nti kubanga tebabaagala abazungu baagala nnyo abantu baabwe naye batunulira kino ekyendwadde nebagala bwe tunakkiriza buli muntu aziike mu maka ge tugenda kontrolinga ti endwadde zino tukakasisa nti omulambirambo egyo gye batadde awo ate obuuka tebuvaayo ne budda ku ngulu ate bano ne bafundikira abawaka nga bwe balwaziza kobbo tufune ekifo kimu kyetunasobolanga n'okufuuyira fumigation bakiteekamu enkoloza basimbawo gadeni wabeerawo bumulimuli wabeerawo simanyi okiwulidde naye abafu bonna babayawula n'abalamu kuba kimanyi nti abafu babeera bajjudde endwadde enjereere kati bateekawo ebifo ebyo simanyi nze mu opiniyoni yange ndowooza nti okwo kwali kulowooza kw'amaanyi nnyo lwakuba ffe wano kalica yekyatutawaanya omanyi kalica buli muntu ayagala aziike omuntu we buli muntu ayagala aziike mu kibanja kye ne tubanga tulina abafu bangi nnyo mu kyalo kimu nga tulina abafu bwe ziba ndwadde endwadde bwe ziba bomu kitegeeza tuziteze ku buli kibanja bwe kiba endwadde nga bomu tutadde ku buli kibanja naye bwe bali bafuna ekifo kimu nga bwe bagamba nti ebisaaniiko bijja kuŋŋaanira nga kiteezi era teri basulayo era tewabaabe basulayo kuba bamanyi bivunda bamanyi bivaamu obulwadde simanyi okiwulidde ne bamanya nti awo ekiteezi wetubitadde wetuba tukontrolinga ezo endwadde kati nabo bakitwalanga abafu nabo mubufunze babanga buwalirabye ebisaaniiko naye tunakiwakanya tuti enjawulo y'omufu n'ebisaaniiko ebaawa wangi wadde omwagala nnyo naye amazima gali bwamala okufa abakoze atya era abajja kuvunda era bwamala okuvunda awunya era bwamala okuwunya avaamu endwadde n'ebirala era nebiri ebisaaniiko nabyo tukkirize nti wabigula obyagala bwe ziba zaali endagala nazo wazigula wali ozaagala bweba yali mmere tukkiriza nti ekyo ne bwe kiba kirungi nga wali okyagala nnyo kituuka ekiseera ne kibanga kati ate kirwaza bulwaza ekyokulabirako ng'ate kyo kya buli lunaku yemmere gye tulya tugigula tugyagala nnyo era oyinza n'okugivumirako omuntu era oyinza n'ogirya nga weekwese era kyekimu ku bintu omuntu byawulira nga kikwano kye kya buli lunaku emmere yeew'omukwano wa buli lunaku kumbi oba tugambe every after 4 hours olina okulyayokko ekintu naye kitegeeza ogyagala nnyo food is one of your friends naye ekibuuzo bwemala okumala mu lubuto olunaku efuuka ki tokyatula tokikubawo ekyo kyefuuse emmere kyefuuka nga emaze 12 hours mu lubuto ekyo kyefuuka oyinza okusula nakyo mu buliri oyinza kikwatamu n'olya okiwulidde wadde yabadde ennungi wewagiridde yabadde ennungi maama nnyabo wagiguze na $20 bweba ya Serena wangi wagiridde n'abala n'osooka beekweka onolya pork ribs no buli ekyabadde kuli bakubye biru nawe ngolaba kiri waffe 5,000 ngolaba naye mbuuza emmere eyo yadde nnungi obwenkanidde awo bwe tumala ogirya negenda mu lubuto nemalayo mu lubuto lwaffe 6 hours oba nemalayo 12 hours efuuka ki ekyo kyefuuka kyongera nekibeera mukwano gwo osinzira ku mukwano kati kyogamba osinzira ku mukwano guwabadde oyina ku mmere omukwano nosigala ngaera oguleseewo nekukiri kyefuuka ogulekawo olwokuba tegubaawo ekigunyizisizaawo nti kati luliyadde emmere kati efuuse kira n'amanya gakyuse webale nnyo egenze mu state endala efuuse ekintu ekirala kyotakwatako n'olya kabalagala kyotakwatako n'olya ekikajjo oba n'olya omuyembe kakati tukkirize nti ebintu ebirungi bimala ne biyonooneka ate ne bifuuka dangerous bwe kiyonooneka kiba kyabulabe kati n'omuntu bw'atyo n'omufu naye bw'atyo bw'amala okufa
afuuka kati bo kye baatunuulira ne bagamba wadde tubadde tubaagala nnyo omukwano gubadde mungi naye olw'okuba mwafudde olw'okuba wafudde weetaaga kuteeka mu kifo nga bakyawudde ku bifo ebirala tetwagala bantu ba accessinge kubanga bajja kulwala kati bo ekyo kye bareasoninga ng'abazungu ng'ogyeko ebya development kuba mulimu ne issue ya development mulimu ebirala bye tusobola kwogerera wano bwe nali nkola research yange ku kalicha eyo nenjiraba nga kalicha ya kigunjufu bo tebalina bijja abazungu tebalina ki bijja tebalina bijja ekijja kiba kya community yonna there is a lot of sense in that olunaku lumu ngeri gye tugenda tukulaakulana nze nzikiriza nti ekijja ky'abensenene nze nzikiriza bwenti mukulu Segawa nti kibayita civilization nakyo kikula nga bantu kikula civilization ekula olwaliro kyolabanga ekikyamu mwana nga bwekibeerawo kitandika okufuuka ekituufu kasita okirekawo kasita mukikola nekigenda mu maaso Segawa bwe wasookera ddala okulaba omukazi ayambadde empale wawulira otya bubi nnyo era nga ndaba sindakuwulya bubi nenali n'erinnya lyemmuyita nali n'ekiti mutwala wamulaba okyali wamwe Rakai mu kyalo oba wamulaba ozze Kampala ab'empale abalaba nzize Kampala naye nga kale olabanga watya nnyo ng'ate omulabye Kampala saasirabe bangi nnyo ne mu Kampala kati saasirabe wamwe Rakai nga bamulabye ku mulembe ogwo olwambala empale toyota kwewozaako oba ofaanana otya oba gwani oba malaaya bakutuma ki malaaya kyekyaliwo aha ndozo kitegeera naye kati olwaleero n'abaana bange bazambala naye nga gwe bazaala wakigumira wamala nokkiriza naye nga likyali kikulwaza alagi saagazira nakiwulira mu bwongo kale ate nga wali Kampala kati saasira abaali ewamwe Rakai n'omala okyalayo ku kyalo ng'ojambadde ekyalo kyonna kyakuŋŋaananga nekiggwayo kakati ekyo kyebakulaga nti civilization naye egenda ekola etya ekula ebyali ebituufu emyaka 4 agayise bingi ku byolwaliro tebikyali bituufu byafuuka bikyamu ate nebyali ebikyamu era abantu bagenda bayongera okutegeera okumanya bagenda bagamba ndowooza obutamanya ne research yali omutono n'obutategeera bwe bwandowoozesanga bwe ntyo naye kaakati nze nyinayo abakadde mu church sigenda bakubulira mannya takkiriza nti olunaku lumu aliyambala empale ate nga tosobola banenya toyogera amanya gaabwe wadde atuwuli ateekeddwa okuba takkiriza nti olunaku lumu aliyambala empale nange simukayanya simumalaako budde naye saala yange bululemba nga ndiye ku mavivi nsaba ayi Mukama Katonda olunaku lumu ojja omuwe visa agendeko e Canada ewa muwala we naye bw'aba agenda ayi Mukama agende nga mu January awo agende mu January wangi nga wagenze mu January e Canada oba e Boston mu January ne bw'oba wakyalidde muwalawo ayafumbirwayo era nga muwalawo abeera ne mukoddomiwo nga babeera era nga n'omuko omwegendereza toyagala musemberera nnyo tugambe ng'okyali mu Masaka mungi era obanga kale tugambe nga tonnalokoka oba abalokole bannazaala batannalokoka batya nnyo abakoddomi baabwe so nga baana baabwe naye ne kakutanda n'okyali Boston n'okyalayo mu January n'okyalayo mu February n'okyalayo mu March n'okyali ewaka watuuse eggulo muwalawo n'agenda okukola n'akulekawo ewaka ne mukoddomiwo nga mwasigaddewo na mukoddomiwo yaliwo wangi osobola okwewuunya gwe wenyini nga gwogamba omuko ng'omuwemukidde omuko ng'omugamba nti taata mulinayo ku kipale eyo mulinayo ku kipale nga ne gwokisaba okisaba mukoddomiwo ano ayigire mu kisenge akunoonyezeeyo ekipale ng'owulira ofa kubanga
empewo esobola okuyingira muno gy'owulira ne mu lubuto nga yatuuse edda nga mu lubuto watandise okukwata balaafu empale gwogikola otya gwogyesabira kakati newankubadde ng'eno ewaffe Buganda abantu bakitwala nti bulalu mulembe bakazi bano balaluse kakati ate eri e Bulaaya empale tebazambala lwa kunyumirwa tebazambala lwa kunyumirwa bazambala lwa mbeera yaayo nti ne baba kuwaana nti tolijambala e Boston ojja jambala e Canada Ottawa Toronto ojja jambala oba oyagala batokola ki ne bw'obadde nga Uganda ogivuma otya kati kyobula ebintu ebimu oluusi obutamanya bwe bubitwogeza nga bagamba nti omwana omwana gyamanyi enkuba gyetonya gwe ojja n'olowooza nti ensi ekomaawo wammwe wokkawokkawo oli weekoma kati okuba tokebeddeeko walala tolina research tomanyi bifagina kati osigala olowooza nti awoolowooleza ensi weekola etya weekoma kumbe ensi nga zinnyo bagamba nti okutambula kulaba okudda kuba kunyumya okiwulidde ssebo kakati ssebo twogedde ebigambo bingi nnyo ngenzeeko mu kalica nkututteko mu kalica ow'abazungu naye nga yamala byatandika nga amateeka ago bagateekawo oluvannyuma lw'okunoonyereza ebyobulamu kubanga bo baali bamaze okuyiga n'okusoma nga basomyeko balabuufu ne baga nti emirambo gino gikola gitya girwaza ewaka ne bagigobawo ne batakoma gigobaawo ne bagigoba ne ku kyalo ne bagamba tufune ekyalo endwadde ezo we tuzizingiza zibeere mu kifo kimu ekyo tunaafuuyirangawo tujja kugendawo buli weekend bafumigatingewo bazikize buli kabakatiriya konna akabadde kagezaako okusituka lwaki endwadde nyingi nnyo mu Afirika kubanga ne byetutamanyi bingi nnyo n'ebitulwaza bingi nnyo obuyonjo levo y'obuyonjo ntono nnyo ebitulwaza bingi disease control ye tulowooza by the way tujja ndolowooza nti mu butakola bintu bya ngeri ng'eyo ntukekkereza naye bw'otunuulira ate ssente ze tusaasaanya mu malwaliro gavumenti zeesaasaanya mu malwaliro okugula eddagala okujjanjaba bannayuganda ababeera balwadde wangi naye ng'ekibalwazizza mazima emitindo gy'obuyonjo obutamanya obukyali obungi sensitization ntono ku byendwadde abantu balina bingi bye batamanyi okiwulidde kati tufundikira nga sente zetwewala mu kukola sensitization ate tuzisaasaanya nga tugula amadagalo gajjuza amalwaliro tujjanjabe buli kika kya ndwadde kati ennaku zino waliyo ekigambo kyafuuka nakyo kiri mu lulimi lwa kisawo nze nakula sikiwulira nnyo kati bwafuuka bulwadde nabwo bakita infection nnyo nkugambye omusawo jja n'omubuuza n'omugamba alwadde kintu infection n'omubuuza infection kyekikise kinyonyola nkitegeere infection bulwadde kiba kyakula kitya infection yafunye infection kingi kati nnyo kyekiki musawo nena basawo muno gye mubeeyo munyonyole ekintu ekyo kubanga abantu bagenda kwetereza nga mwemwogera bwogezi infection nyonyola infection kwe yavudde kuki omugambe watudde ku toilet zino ez'okutuulako naye nga yatuddeko abantu abalala ababadde abalwadde oli yadda yatuddeko yadde mulwadde kanaye bwe watuddeeko obulwadde wabupiikinzaawo bwe bayita kandida oba infection yakika kirala kati abantu basobole okuyiga okwegendereza bagambe kiregeza toilet zino zeetaagamu koko buhapiki nti bamala gikozesa ate mugyozeeko oba sekyo mugifuuyireko kubanga ayasooseeyo tomanyi bye yabadde alwadde era kyobulaba mu mawanga g'abagundi gano amawanga Middle East yonna ogiraba etoilet z'okutuulako tebazikiririzaamu bo ezo za muzungu ez'okutuulako za muzungu kuba ye omuzungu yali amaze okwekakasa obuyonjo bwe ne levo y'obuyonjo bwe omuzungu yali amaze okukakasa number 1 ayina nyingi toilet zimala number 2 makati mubeeramu bantu bangi nnyo mubeeramu batono ate bonna abalimu asobola obeesiga naye bwomanya nti ate oyina population mulina bantu bangi bwotamanyi ayavudde kasese ayavudde egindi ayalwala ekintu gundi ayalwala ekintu gundi bonna nemutuula ku eyo kati abantu bapiikingawo nnyo endwadde ku z'okutuulako bwe kiba nga ate abaziyonja
tebeekubiriza nnyo kuyonja na kufuuyira. Omuzungu ekya research ow'endwadde n'okucontrolling endwadde yakigenda wala nnyo, yakinoonyerezaako nnyo nti ebintu embi yasalawo byafuuka kalica gyali. Toilet ya muzungu yokka gye bayita restroom. Naye nga tugeze mu toilet. Ogenda mu toilet naye akagambo kaba nako wali. Kaba akagambo restroom. Neno notubikoppa. Nokawandika mahoteli gaffe totera bbira restroom ng'ewunya ate restroom ebeera ewunya tomusangayo balimba eba toilet eyo toilet restroom ey'omuzungu wabayo n'ebitabo asomera nayo wabayo n'ebitabo wabayo ebitabo otuukayo n'otuulako bwoti n'obikkula ekitabo n'osoma essuula nnamba nga oli kuli kandi si bangi tewali agenda mukonkona si bali abantu basatu ewaka ate kumpi buli muntu alina eyiye mu kisenge buli muntu ate alina eyiye mu kisenge kye tewali agandi kokokoko gunaawulimba oluddeyo tufa yanguya kale yiye eri mu kisenge kye wangi waalinya wansi magodooli alinya wansi ku sponji bulungi nnyo talina mu ngatto tewali amugoba restroom ajjayo n'ekitabo n'asoma essula namba n'agikutula naye ze waffe egindi eri ebuwenda oyina genda nga ogenda buwenda ne mu Kampala wano ne mu Kampala wenziri ogenda okute ku nnyindo ogenda oli oti nvayo yanguya nvayo ddebanga kakati ndowooza okiraba kati backward nensi primitivity naye ekyatutawaanya era endwadde zikyali nnyingi nnyo olwakuba nti abantu baffe bangi bakyali uncivilized tebannayiga abasomesa batono. Nasanyuse nnyo bwe nalabye wano Dr. Sara nalabye wano Dr. Sara ku KTV owa KCC yabadde wano nga asomesa nga ateekateeka abantu ku kyaki yabadde ateekateeka abantu ku kino olunaku luno lubayita olw'okuyonja olw'obuwaze okuyonja kw'obuwaze okujja ku lw'omukaaga olujja bwe yamaze nankyalirako mu ofiisi yange ng'avudde ku KTV nange ne mulaga areas ze balina okwongera okulongoosa ezitaavaayo bulungi luli ebitaavaayo bulungi okulongoosa kutwasookamu okw'obuwaze okulongoosa okwasooka okw'obuwaze kwali kulungi idea yo nnungi nnyo idea eri super implementation ye yali poor preparation ye yali poor yeetaaga okuimprovinga but the idea is good naye kati implementation ndoza amaanyi oba gaali mangi oba tubateekamu obudde obw'okutegeka bwali butono preparation yali ntono okay awareness and sensitization nayo yali ntono okwetegekera kyetugendamu n'okutegera kyekitwala okukikola kwali kutono naye nga kyetugenda okukola kirungi naye nga kutono. Kati ojjukira buli lwokola ekintu ekirungi noba nga okikoze bubi ate ofundikira okifuuse kibi n'abantu batandika okivuma kubanga ensobi ze batukwata zaali nnyingi. Ffe mu kiseera ekyo ojjukira twalina conference wano nze katangwewo ekigwo kubanga ffe twakyaza abagenyi okuva e Brazil wabalaba ekinywa ky'abagenyi abava e Brazil baali bazze mu Afirika si mu Uganda mu Afirika omulundi ogusookedde ddala ewiiki mwe bajjira ng'ebisaaniko bijjudde mu nguudo zonna betwakuŋŋaanya okuva mayumba byonna ebyava eri mayumba twayiwa mu luguudo era batubuuza wano mubeerawo mutya mu Uganda mubeerawo twetetenkanya naga nti ebisaaniko temulinayo bipipa mwe musobola kubiyiwa naye ng'ebipipa byebabuuza nze nagenda okuzaalibwa ebipipa byabanga muno muki babiranga bipipa bigoma bidomola biki agantu ogwo ogunene ogwo ebyajjanga ebimotoka bino ebya benzi ne bijja ne bijje nekisitula oguntu ogwo oba babiyitanga biini oba dust bin balina erinnya libaabikazaako kati gwe wagenda okuzaalibwa ngaebyo ebipipa byakolebwa dda kati jjukira byamala ne bivaamu olwa arrangement empya gye tulina mu kibuga nti waliwo amakampuni agayola ebisaaniko gagamba abantu mubiteeke mu makutiya tubinone simanyi okiwulidde eyo arrangement nejja kati bano batuuka awo obukutiya tewali twabiyola abantu tetubagambyeko nti bane buli muntu aguleyo ku bukutiya nga busatu tetwabagamba tetwabagambako ndi mugule gloves ate nga ekyewunyisa tugenda kukozesa amaanyi obibayooza
kubanga omuntu bamusingana nga ali ku boda bambuza ngo ani akulagide otambula olagawa tekikirizibwa vaako kati yango yola ebyawano mu kyalo kyawano wadde siwoosula anti ewamme wadduseeyo ng'oganya biyola ogenda kuyola ebyawano okuyingira mu kyalo bamugamba okuyola biri mu pampa biri mu pupu biri mwani biyiika amazzi agaddugala agabbulaaka kati ate omugamba biyola ate gwe amugamba ate gwogenda ogula eddagala mu gavumenti gwogenda ogula eddagala mu malwaliro kakati ate ono abadde omulamu ate omulwaziza ogamba obuyonjo obwo olwanyisa ndwadde ate olwanyisa ndwadde ate ngaono omulwaziza kakati awo twayoza kwolwo olunaku waliwo okwoza n'okwanika mu ttaka kati nebazanya aba state council n'ebitongole birala bikikwatako nti bakozi batandise okukola oba bakola kyebandikoledde ddala bannayuganda bw'oba onobakozesa ekintu njagala okusaba gavumenti eno nga ndina mu kamera amaanyi tugayiwe nnyo mu buli kyetwagala okukola amaanyi tugayiwe nnyo mu awareness and sensitization to creating media zino weeziri kyekimu ku mukisa gwe tulina mu mulembe gwaffe guno tv nyingi nnyo radio nyingi nnyo tubeere n'ezi budget first of all tutendeka abasomesa nga bangi nnyo aboogera bye twogera let's us train as many as possible abalina knowledge eyo nange by the way mba mwagadde okumpangisa nange nsobola ndoozi okwogera nange they can hire me nange munnange but balimega nti yakola kino katolede era njogera nga tewali ansasudde waliwo ansasudde tewali nantumye wetumye wekka naye tukyali ku kintu kya buyonjo ndowooza awareness and sensitization eyebere ne budget yayo anji ekyo kijja abantu bajja kwangwa mangu nnyo okutegeera bye tubagamba anji okusinga amaanyi bw'ogakozesa ofundikira ate babikoze bubi naye munnyonnyole lwaki akikola omwana ewaka bw'omunnyonnyola omwana ewaka bw'omunnyonnyola lwaki alina okuflashinga toilet nekimuyingira nekifuuka kitundu ku kalikyaye ajja giflashinga ennaku zonna ez'obulamu bwe kubanga wamunnyonnyola kyekitegeeza omwana bw'omunnyonnyola lwaki alina okusenya amannyo n'omunnyonnyola bulungi mwana nga agenda gasenya eminaku zonna ez'obulamu bwe paka lwaliva ku nsi okusinga omuganda ngenda kukuba bukubi ngenda kukuba ogasenye ninga nekyagasenyera takitegeddeyalabanga mutuntuza nolwekyo nsaba gavumenti n'abali mu lutalo luno lw'obuyonjo olw'okuyonja kuno okw'obuwaze obudde obusinga obungi ne bajeti ennene bagimale mu kusomesa batendeke abantu abagenda obisomesa mu buli community ezo zonna social media zetulaba eziri kulinga abantu bawemula buwemuzi bogererako ebitategerekeka social media zibeere bombarded with that information abo bonna bagundi tubagule babloga kubanga ogija nobalaba nga babuloginga ebyokubuloginga nga bibaweddeko nga bali ne basoma enjiri ng'oli bwe yagaa nti bakeera ku makya ne basoma amawulire bwe gaggwawo ne bakola batya ne basoma enjiri kati tubengeejinge tubagatte mu basomesa baffe basomese bannyonnyola akabi akali mu kukola ki sebo kaneme bigaziya nnyo kubanga ekibuuzo kyo kyabadde ku kawanga akawanga k'omufu mpaapa keyakombye oba keyakiisinze ekitutte eyo nayo yonna naye nga mbadde ngezakozaala ebintu ebyenjawulo omuntu bw'afa avaamu endwadde ez'enjawulo nolwekyo kyabadde kyakulabirako kibi nnyo era amateeka g'ebyobulamu ag'ensi yonna nga mwe muli ne World Health Organization tubadde tugisaba eveeyo evumirire ekintu ekyo World Health wadde tebawulira Luganda naye baveeyo kuba kati abantu bayinza okutandika okukikopa abantu bayinza okutandika okukomba obuwanga najjayo akake agende ate omwe mwakombye wammwe najjajja wange nga mwagala nnyo kamugyeyo mumukombe okiwulidde abantu bayinza okutandika oyinza okulaba nga kati kivudde ku levo ya Vatican nga kigenze ku levo y'eggwanga kiyinza okuva ku levo y'eggwanga nekigenda ku levo y'essaza nga ku musaza waliyo omuntu waabwe gwe baali baagala ennyo gwe bakomba kati aba South Africa bayinza okujjayo Mandela nabo ne bamukomba kuba buli ggwanga lirimu omuntu gwe baali baagala ennyo okiwulire oli ayinza okugamba nti bali abamukomba bo si bantu naffe tulina waffe gondi Tanzania neja Nyerere nemukomba okiwulidde kakati banatandika omukomba togenda kuba na control
ogamba nedda bane tukomba aluddewo nnyo tukomba aluddewo nnyo gwe tukomba kweyo control judge funa bajja kugamba ssebo owaffe tulina mukomba nga tukyamwagala ate nga tetujja kulinda abazzukulu abatambula bako baba mukomba ffe tulina mukomba kati paka kuwulira bubi nekiva ku levo y'essaza nekigenda ku levo y'eggombolola kiyinza okugendera ku levo y'omuluka nga buli muluka balinayo omuntu wabwe gwe bakomba akawanga ne bakajjayo endwadde tuba tugenda ziwona tusooke tuve ku by'omwoyo kuba bwe kidda mu by'omwoyo ate eyo enzivunula nzibu nnyo tujja kubayo katooca simanyi oba twetagana okugendayo bwekitwala mu by'omwoyo ate ekyo kyo kibi nnyo bayibuli ekivumirira kikolwa ekyo bakiyita mu bayibuli bakiyita it is an act of nigromancy. Nigromancy, that is nigromancing. Kikolebwa nigromancer, omuntu ayebuuza ku bafu aconsulting abafu omuntu communicating n'abafu. Yes, that's an act of nigromancy. Bw'obanga olinayo omufu gw'olowooza mbu oyogera naye bayibuli ekigaanira ddala egaana by the dead. Yo bayibuli erina standard gye yakola egamba the dead has nothing to do with the living. Yo bayibuli bwegamba egamba abafu n'abalamu tebalina mboozi tebalina business tebalina kibagatta bali baba mu nsi endala baba bagenda and they can't even communicate. Kyobulabanga Nagagga yafuba nnyo oli owo mu bayibuli yafuba nnyo ng'agamba nti waakiri nyamba otume Lazaro agenda abagambe bali baganda bange bataano abali mu nyumba abalabule balimu okujja mu kifo kino n'amugamba tekisoboka ssebo ekyo kyoliko kifu ekiriyo tasobola kuddayo eri ku nsi n'amugamba eri ku nsi balinayo Musa ne bannabbi oli bw'aba yafa abatakyayinza kubuulira njiri talina gwasobola kusabira talina gwasabira talina gwaweesa mukisa ye gwe singa owuliriza bye boogera abafu singa owulira bye boogera abaafa wandyagadde okumanya essaala zaabwe ne bye basaba ikamba kuwaate lwakisiirakuliko olwaleero kuyamba wandyagadde okumanya opinioni z'abafu bye boogera erimu waliwo yabalumika waliwo yabalumika wano mu bayibuli ye Mukama yamubikkulira n'abamulengeza n'awulira bye boogera wandyagadde okutusomera ye genda mu kitabo bakiyita kubikkulirwa essuula 6:9 owulira opinioni y'abafu ku nsi eno ne ku ffe n'abatudde wano ku nsi. Mwiri wa 9 agamba bwe yabembula akabonero ak'okutaano nendaba owulire bwe yabembula ani ayabembula yali Katonda ono omwami yali mu trance oba giyite okwolesebwa bamuyita Yokaana Omubatiza kati ng'alaba byeri Mukama yali amuwadde ka opportunity alengere ebyeri mu nsi yeeri mu ggulu ebiriyo activities is taking a place n'ebiki ebiriyo era bingi wano yabiwandikako bye yalabayo kati ku luno kati akulaga ti Mukama alina ebifo ebyenjawulo byabembula kati bwe yabembula n'amulaga ogufo mwali mwe bakuŋŋaanyiza abaafa neewulira emboozi eriyo. Kanduddemu bwe yabembula akabonero ak'okutaano nendaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda. Kakati ate n'oyo Agatha gwe nalabye gwe nawulidde naye yattibwa buttibwa. Y'omu kubattibwa kati sooka owulira abattibwa n'olw'okutegeeza kwe balina battibwa lwaki battibwa olw'ekigambo kya Katonda n'ensonga ey'okubiri eyabassa okubuulira enjiri okutegeeza ekigambo kya Katonda okutegeeza kwabwe kwe baalina. Olw'ekkumi ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga bagamba batya nga boogera nti olituusa Mukama omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawala ggwanga olw'omusaayi gwaffe kuwabo abatuula ku nsi. Essaala yabwe giwulidde saalo giwulidde ye gye babuuza Yokaana bagenda okubikkulawo bwe bati n'abalengera maama nnyabo ng'essaala yokka gye basaba bagamba naye Mukama ng'olimba naawe oluddewo tebasaba mayumba tebakyasaba mamotoka
yesala yabwe oba oli esala yabwe mukama olimba olituusaawa mukama nga tubadde wano okumala ebbanga ddene nga tulinze watusuubiza engule nazo tetunazifuna watusuubiza obuyinza tetunabufuna batusuubiza mansioni tetunazifuna mutugamba kimu mulinde bali lwe banajja mulinde bali ku nsi lwe banasooka okujja mulinde abali ku nsi bonna lwe banaavaayo naye mukama oli esala yabwe olituusaawo obutasala musango n'obutawalana gwanga kwaba batula ku nsi yesala y'abatuukirivu oba gobadde bayita mmere oba gobadde ogamba bakusaabire nga basabira gwe bali bonna abajulizi bolaba wali enamugongo eno yesala yaabwe olituusaawa mukama obutawalana gwanga ku kabaka mwanga olituusaawa obutawalana gwanga kubava mu kika kye bona ab'olunyiririrwe olituusaawa esala yaabwe bo baagala enseene ezingibweko balaba ebikolobero byeno bingi nnyo baga naye mukama naawe opololongenze nnyo enkomerero tukatikati ffe abaasooka okujja wano tutuula ddi mu bifo byaffe wadde na wano we tuli si wabi kuba balina we bali balina we bali bayibuli eyitawo paradise not heaven bali mu paradise beeyagala ngaera omuntu bwakukyaza ewuwe nga bwakuyita mu ofiisi nez'abagagga nakusosa ku reception ku reception z'abagagga ssebo ezoba ez'abakungu oyinza n'okukemebwa n'olowooza nti otuuse mu ofiisi naye nga tonnatuuka okutuukawo nebakuwa nekacaayi nebakuwa kasoda tv ebeerawo ebitebe binyuma ebimuli weebiri wawunya bulungi oyinza n'okulowooza nti ye ofiisi ye wangi oyinza okulowooza nti yeye kati ate bakuyita buyisi nebagamba omukulu akuyita kati ali rwede nogamba badde manyi nti natuuse dda nti ate wali awalala eri eri munda kati neggulu bwerityo ka paradise bwokatuuka mulowooza otuuse naye wotegeera nti onatuuka ngolaba omusango tegunnasalwa namba tu tebanakwambaza ngule ate nga tetolabawo nayina ngule kuba kati wetwogerera bapawulo bonna tebalina ngule bapetero bonna tewali yafunye bikira mariya talina kantu konna wali bayosefu bonna tebalina kyebafunye era nabo babeere nebewunya bwewunyanga omugaa nti gundi onsaabire gwerondayo omukakati owomukirokole wano gwe twaligambye balabye ekkuba otusaabire akusabire wa hali mu bano naye agane mukama okitegera kyegamba bo baagala enkomerero etuuke first of all tebalaba buzibu ku nkomerero baagala etuuke ate bamanyi nti ensi gyekoma okubaawo ebikolobero byeyongera ayabadde omulokole eggulo ate oyinza musinga nenkyanga yagudde kati ali eri mugulu alina mindset ndala agamba naye bazingeko ensi bagizingeko ng'omukeeke tujje eno omulundi gumu eno walungi nnyo eri bakolayo kiyo bongera kwonoonekerayo abaali batalya bisiyaga kati baba ate balya okitegeera kati gwe nawe bwobanga gwe oli omu kuba abaasooka okgenda nga waleka munno wano ku nsi nga yali mulokole nga talya bisiyaga ogenda okuddayo okulingiza eno ku nsi nga yatandika okulya kati okulwayo okwe oba okufunyeemu ki tolaba nga agenza ate mugeena nogamba lesinga bamutta wiiki ewedde omwaka guwedde twalibadde naye wano mu ggulu kati okulwayo okwe tukufunyeemu ki balaba nti yali tanywa mayingi ngaatandise okunywa ayalina omukazi omu ate nga wasiza babiri agamba ate ayamugjayo li ate yali badde asinga gwe lumondewo bwomuleka munimiro ate nayongera kuvunda togamba kale singa nalabuka nemugjayo wiiki ewedde kakati nabo yeno esala ebagamba ensi ezingibweko kati gwe abadde agamba nti bakusaabire balina mukunyenya mutwe bagamba nti kale gwe singa omanyi twayagala ddojje kubanga oli kumwengonywa wabula ogamba kiganda otusaabire gundi otusaabire naye gwe singa obadde omanyi twayagala ddojje naggaga oli gwenjogeddeko bwe yamala okufayo ensi zombi yatandika ozirowoozaako wali waali watandika omuliro gwatandika omwokya ne bamugula amaaso n'alengera ibulayimu nga ne Laazaalo bali eri nayegayirira mbu Laazaalo ajja amuteekeko aleete olugalo nga luliko amazzi manya alumuteeka ku lulimi mbanya omuliro gutandise omwokya manya awulira ekibugumu kingi nnyo mbu Laazaalo anyike olugalo alunyike emazzi agaleeta amuteeke ku lulimi ibulayimu n'amugamba nti nga kirabika kigenda kuba kizibu bambi mukulu naggaga nga waliwo ensonga bbiri lwaki kyosaba tekigenda kubaawo ensonga esooka obudde bwo wabukozesa bubi manyi
wali ku nsi Mukama yakuwa buli kyonna kye wali yetaaga naye gye yakoma bikuwa gye wakoma okusiriwala gye yakoma bikuwa gye wakoma okuwasa abakazi gye yakoma okuwa obugagga gye wakoma okunywa omwenge ate no Lazaro atabiweebwa ate inayongera kusinza Mukama nolekyo yensonga esooka ebyo wabikwata bubi nina mugamba naye ate ensonga enkulu gye bayita Ssemasonga gyogulafe wa wano takkiriza baveeno kujjeeyo muzibu muko gyogulafe wa wano muzibu muko omusajja yakola eggulu lino omusajja ya designinga wano waliyo n'ebibuga gyogenda n'otegera kye bayita gyogulafe waliva kuno Kampala abantu gye babeera nga bavugira ku kkono n'osala omulundi gumu n'ovugira ku ddyo waliyo amawanga nga tekikkirizibwa bakola enguudo 3 nga zigenda enguudo 3 zikomawo wakati nga waliwo ekizinga wakabirabira oba aguuma oba bateni basibawo n'omwala mubawo ne trench n'ebimuli kaneba abakuwano bookereyo otya manya oyise obadde ekiziti yo giyiseeko olina kusooka kuvuga kilomita endala 20 osanga akakuwesa akakomyawo gwe togamba buga nti mpise wembadde ndaga kanjirire wano kanzirire mabega nedda taata oyiseewo obadde olaga oyiseewo guma ovuge kilomita endala 30 awo yese twabirabye nejuze Brazil sebo yerevo ko bali yesebo kakati ye geography bwati bwakula kati ato weggulu ye mulala muko nti omusajja ya designing eggulu oli omwami go bayita Katonda wakati n'ateekawo olukonko wakati weggulu negeyeena wali olukonko mbwe abaagala okuva eno ebyo biri mu kitabo kya Luka tibalowooza nti njogera mboozi yange ebyo biri mu Luka 16 uva ku lwa 19 bw'obisoma wansi ojja biraba yamugamba nti wakati waffe abali eno mu ggulu nammwe abali eyo mu purgatori oba mu geyeena waateekewawo olukonko olunene nnyo abaagala okuva eno balemenga okudda eyo n'abaagala okuva eyo balemenga okudda eno tolina bogandi kaŋŋende wadde ndi mutuuze wa mugeena kaŋŋende nyumyeko ne Harriet ayagenda mu ggulu njakomawo akawungeezi oli si Luzira Luzira gyogenda ogandi kaŋŋende nyumyeko naye ku lw'omukaaga bambi muweko kadde oli ebiri ebyeri design endala mukko babaali eyo naddadde ekyo bwe yakiwulira naye n'akikkiriza yakirabanga kituufu kyeyava amugamba nti kakati kale mbadde nsaba omutume agende mu nnyumba ya kitange ennyumba ya taata nyinayo baganda bange bataana abalabule balema okujja mu kifo kino nze bwe mba waakwokebwa waakiri kanjokebwa enzenze kanzeka naye abaana bataata balema okujja wano tugane kubonaabona ffenna fena tugane kubonaabona mulundi gumu bambi yalina omutima gwa famire yewaabwe famire yamuluma yali tayagala bagende waalaze n'amugamba nti kaakati nakyo tekijja kusoboka olw'ensonga bbiri ekisooka mu byonna ku nsi bayinayo Musa ne bannabbi Mukama yateekayo bangiko bawulira abo olwo yali ategeeza bakiganda kati abakera okulasana ku TV ne ku radio okulasana yali amugamba nti ku nsi waliyo bakiganda waliyo basegawa waliyo bamusumba gundi baramanzani gye bawulira abo abali ku nsi baposo sempebwa gye poso sempebwa batawulira abo wanalongo Madina baani batawulira abo kati ate gwe omufu naddaga n'alemerako n'agamba gundi Lazaro tobigatta mu gundi gwe Ibulayimu leka ate bigatta mu fitina y'amaanyi ntegedde gye bali naye singa omu ku bafu yabadde agenzeeyo ne bamulaba ng'ayabudde ng'ate bwennyini bamuziika nga bajjukira nga yali ku kyalo kyewaabwe n'agenda n'abalabula kati ng'oyo Lazaro teyavanga waffe n'aba nga yagenze n'abalabula baali ennenyeza namugamba mbiwulidde byoyogera naye kati nange kankulizoninge obanga tebasobola kuwuliriza Musa ne bannabbi abali ku nsi ne bwaba omufunga avudde wano n'agendayo ate tebagenda muwulirira ddala wangi bajja tabuka butabusi ate olwo bagenda kutabuka butabusi juzi nakigambye abantu bwe nabadde nga ndi mukubuulira mukuziika Alex mukulu ensi n'ensi yakuŋŋaanye nembagamba naye twogere amazima bannange Naggagono kye yali asaba mazima yali genuine yali realistic yali was it for real
oba yali asaba mutamanya nga mwasabira nembabuuza ndi bane twogera amazima gundi ono kati mulaba yatulese wano twaze wano lwa mukwano twaze muzika kuba ffenna tubadde tumwagala nnyo Alex mukulu naye ku ssaawa eno mulaba mwenna mutudde entende baminisita babaddewo abakulu baki ebitongole ebyenjawulo nkugambye ensi n'ensi yabadde wali nembagamba naye twogera amazima singa Alex mukulu essaawa eno amala n'asamba akajji n'asamba kofini eno akabika kofini kagwa wali n'ayimirira mu kofini n'agivaamu n'agandi banenjaga mumpeyo budakika butaano mbereko kyembagamba byenda byeri gyembadde ku mwenaani ayimirirawo wano ani asigalawo era olaba kofini nga yesaanukula wangi omuntu bamunyumiza nabage nti mwena abatudde wano mbalaba mwazze n'amamotoka bamwina mwazze mwina negundi lidika ezibakuuma mwina ne convoy naye amazima gali begati bayinza okujjukiza obujjukiza ng'omaze okutuuka eggayaaza nti afande tumukunde wabadde ogenze n'emmotoka wera wadde n'abasirikale wate wabadde n'abasirikale badde bakuuma ogamba leka gwe musawa yakutaasa ki bulamu lwaki si lwakuba nti omufu avudde azze n'emmundu si lwakuba nti azze n'ebbomu naye kitiisa entiisa emuliko enti ogambo avuddeyo ati kati oli kyava mugandi bweba tebasobola kuwulira balamu bannaabwe basiiba nabo ate omufu n'amala agenda abagambe ekyalo kyonna oba gombolola yonna oba ssaza lyonna ligenda kudduka tosobola kuyimirirawo simanyi kiwulire lwaki ebyo nangezaako okunyonyola omuntu state gyagendamu bw'aba amaze okufa aba takyayinza kukolagana n'abalamu takolagana n'abalamu mbadde nkusomera wano ndowooza onaawe weerabireyo ona abafu gye bali n'essaala ze basaba neki kye babagamba era kankusomere gw'olaba baddala olina nekyosobola okubafunako olabire eddala oba olinayo omufu gw'onoosobola okusaba n'abaako kyakkolera olaba oba olinayo omwesiimi oba omutuukirivu kati ng'ono omutuukirivu wamulabye nanyini kawanga kebadde bakomba bamuyita agatha ndoza yabadde agatha oyo nanyini kawanga kebadde bakomba kakati gwe kawulira abafu gye bali bw'abanga y'omu ku baliyo gwombuliro baki olina kyosobola omufunako olwaleero agamba kandudimweri gye watandikidde bwe yabembula akabonero akokutaano naye ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gy'abo abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina abafu bano ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga bagamba ki nga boogera nti ayi Mukama Katonda olituusaawa Mukama waffe omutukuvu ate era ow'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kwabo abatula ku nsi essala yabwe giwulya priority baagala mbu Katonda awala n'eggwanga kwabo abatula ku nsi kati eyo essala y'abajulizi tobayita bakusaaga bwe batyo basaba baagala eggwanga kubanga ogamba mbu gwemanyi bayibuli bweyogera ku ekyo bayibuli egamba mu kitabo kiri wali mu Matayo saagala kisoma kati olw'obudde ziri basanga mu abawandiisi n'abafalisaayo kubanga muwoomya ebijja by'abatuukirivu ne mubiwoomya ne mubiyooyoota ne mwagala mwefuule nti temwaliwo era temwali kitundu kwabo abaabatta bayibuli wegamba mu kitabo kya Matayo temwali kitundu kwabo abaabatta n'agamba naye nga mwerabidde ekigambo kimu nti muli baana baabali abaakikola wangi kati yo bayibuli ekutunulira nti oli muzzukulu w'abali abaabatta kati balabanga gwayeekoza agandi kale nemaliza nge gandi kale mwongereze bajjajja bammwe we baakoma mwongereze bajjajjamu kwegamba bali bakoma kubatemako mitwe na bocha gwe bakulaba ng'olina ebirala byoyongedde kubagamba kale labanno ono yerabidde ndi muzzukulu w'abali abanzita kakati yo bayibuli bwekulaga bweto bwekulaba ebbanga lyomalanga weemoola bali abakutta baali balala ate nange balala agamba nedda sebo muli mu kwongereza bali we baakoma nyizirya mu bayibuli obudde singa baddewo naalizikolaze naye kansooka enkulage bano babaanukula batya bano babaanukula bagamba olw'ekumi n'olumu mbu ne baweebwa bali abafu abali eri ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe nabo lwe baliwera
nabo abalitibwa olw'ekigambo kya Katonda. Simanyi bawulidde ekintu kyokka Katonda kiyasobola obbawa era kyebasobola ndozo okugabira singa badde basobola kikasukira kyekyambala ekyeru singa badde basobola okikuwa kyebali kuwadde kibalina ebira bina tebabitwala ate neeri tebaweebwayo ekintu kyebalina kyebalina kati gwe wegendeze ennyo ngo basaba ebintu ate naawe ng'otegedde tebabirina balina kyambalo kyeru kyebambadde banyuma era bwe batuuka kuwali bakungu nnyo mu kyambalo kyabwe kiri ekyeru n'ebino byomuga nti mpaayo emmotoka tagirina mpaayo oluzaalo talulina mpaayo ennyumba tagirina obwo buyinza obubigaba tebabulina amaka gange tebabulina n'ekyebagambibwa nti osabe gwe ng'oyita mu linnya lyabwe eyo connection tebagirina obanga bwogamba nti oyagala kyoyagala okusaba Museveni President Museveni ate kati gwe n'ogenda kwerosiwa mu wokukyalo nga gweoyagala akwogerereyo lwakuba tayagala ayinza okubuuza naye gwe wandaba nga njogerako naye nze nali njogeddeko nange omukisa ogwo ngwagala nange ngwagala naye kati gwe olaba nyene kati gwe singa nali mutuukirira singa ndi bwenti singa nvuga boda singa gye nvuga okiwulidde kaakati ssebo abafu eyo embeera mwe bali tolina kyobasaba n'obajjako kati kino ky'abantu baffe tulina okukibanyonnyola bwe tutakibanyonyole ogenda kulaba obuwanga bwa eddiini empya ogenda kulaba omulembe omupya nga buli kigo buli diocese balina akawanga kaabwe kebakomba buli mwezi kubanga munnange ennyonyi enkulu ate no bamaze okakomba ne bakambaza engoye embo kubanga ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka kati tulina okugema obudde nga bukyali okulabula abantu ndi bannange tukkiriziganye nti eyo yabadde ensobi abalamu tebakolagana na bafu wane waffe ate mu Buganda bakusanga n'omulambo oba n'akawanga bakutuuma linnya lya musezi ewaffe wano mu Buganda bakuteekako kya musezi oli muntu mukulu lwakuba mukulu era ekyomusezi adde takiwona omukulu bwe baali n'akawanga ye tebamutuuma busezi kyogamba wano nga akawanga nga wakasanze ne president mu kikapo totandika okutereeza ndi yaliwo omusezi kyogamba nti omukulu yolubeera n'akawanga tabeera musezi kaakati wane waffe okulaba ate n'akawanga kiba kivuddeyo bubi nnyo abantu batandika okubuuza olwo tukitwale nti olina bumeka naye ngaate ffe abamu kuffe abakola ku church history abakola ku church history abakola research ono religion n'eddiini ezimu engeri gye zaatandika ekyo kiyinza okuba kyabadde kipya nnyo erimu abakiraba ogusooka genda onoonye kati obanga akakawanga kamu ke kakukanze genda onoonyereze ku kye bayita St Basilica esinganibwa Vatican eyo tebeeramu mu underground waayo gogodown tewaliyo kirala kyonna buwanga bwokka wansi buwanga human bones zeziri eyo ejja kuba topic endala olunaku lula nja kubulya babukuŋŋaanya ddi babukuŋŋaanya ku mulembe gwa paapaani babuteekayo lwaki babulina wangi lwaki gye buli eyo ebyo nabyo oli bimanya gwegenda ogikoleko okunoonyereza kati ekyo batoddeyo butoozi bati kantu kamu ne bakalaga public naye nga ate waliyo ekirombe wansi netolowooza nti wandi waliwo ekijja kubanga nga kintu tekibanga kyasemba okubaayo mu myaka ndoza nga myaka nga 65 basemba kikola ekyo kyeyakoze basemba kikola emyaka 65 kati naye ekintu yakitutte ku levu endala omulabye kaakati asomamu ategeere ate atanalokoka alokoke atanakkiriza Yesu alokoke atanakkiriza Yesu akoleki alokoke ekyo nzaza owulira emirundi gyenkizeemu atanakkiriza Yesu amukkirize alokoke omulabizi olw'obudde twaga kuva ku mpewo atubere nga tweyuna service bigambo kiriwa kyosembyayo mulabirizi kyogamba sandyagadde kuva ku mpewo kino nga sikyogedde then otumaliza tusiibule Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri alituuka eri Katonda okujjako ng'ayise mu ye amina bano abalala bonna batumenya bumenya
tuisobola okubanga tulina bangi nnyo amanya gaffe amalungi abatuukirivu baffe abeesimi baffe bannabbi baffe abaki bonna abo amanya ago agaali amalungi gatumenya bumenya. Yesu yaleka akoze conclusion eri mu kitabo bakiyita Yokaana essula ya 14 olunyiri lwa 6 singa obadde olaba waali lunsomedde lugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Nze ani ayogera ebyo? Yesu tagambyeko nti ffe, tanagambako nti nze ne mama wange, nze ne Agatha, nze ne Kaloli lwanga, nze n'ekiganda, tanakyogera. Agambye oba oyagala genda mu ggulu, nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri alituuka eri kitange okujjako ng'ayisemu nze. Kati abalala bonna bakumenyera bwerere beesonyiwe, nabo kyobasaba tebakirina, era nabo tebamanyi ngeri gye bakutuusa mu ggulu. Ekkubo erituuka mu ggulu Katonda yateekawo lya mulundi ogwo, bw'oba oligenda mu ggulu. Ekkubo eri baliyita Yesu, yatwala mu ggulu kubanga ye yafa ku musaalaba, ye yayiwa omusaayi gwe ku lwange ne ku lulwo ogutunaaza ebibi byaffe, wangi ye yasasula omuwendo ogwo, ate ye yekka ayalina omusaayi gwali innocent ogutali na kibi, blameless. Ye kyekimuyisa akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Yesu ke kaliga akajjawo. Yali akwalifying okulokola kubanga yekka ataakola kibi. Abalokole abo abali mu bibi, abala bonna baana b'abantu baali bayonoona dda. Yesu yekka yali ku rekodi yali tayononanga, n'enzaalibwa gye yazaalibwamu nayo Katonda yagigenderera ebeere bwetyo, ekibi kya Adamu kiremu muyingiramu kubanga tewaliwo okwegatta kwa mwami na mukyala. Mweyo system mwekitambulira, mwekyalitambulidde nekiva mu taata nekigenda mu mwana. Kakati Katonda ekyo yakibulokinga nga bwe babulokinga siriimu aleme kugenda mu mwana wadde omuzadde amulina. Nolwekyo eyo system ne procedure eyo Katonda yasooka okugikola. Yesu n'aba nga azaliddwa nga ye mutuukirivu, ye mulokozi w'ensi eno, yekka yatulokola, ye yatufiirira, ye mwana wa Katonda, yatuuka eri wa Katonda. Simanyi ekyo Katonda gwe yateekawo nga ekkubo n'amazima n'obulamu. Abalala wadde tuwulira tubaagala nnyo ne tutuuka n'okukomba obuwanga bwabwe, bamaama ne bataata, bakojja ne basenga, amazima gali nti tuba tukootakoota mu galumonde alokola era atwala abantu mu ggulu era agenda otwanjulwayo wa Katonda, si mulala bamwita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Sega olwaliro ogenda kunzikiriza njatuza abantu obulokozi. Amiina. Kirimu sitaani tekirimu mulabi kuba kati abali eri abagamba ne bannange nze nali simanyi ate kati birimu n'okukomba obuwanga kandokoke. Bangi nnyo bali eri abaga nti nze kandokoke obuwanga bw'abafu kwongera nkaako wangi akokwongera nko nti abakombo obuwanga bw'abafu. Kakati lwaki tutubayamba tubalage Yesu bambi tubayambe tubanjula eri Yesu bakendeze okuwammanta okukuwammanta. Kale buli ali eyo nga oyina amaaso gazibirize, naddala obanga tovuga mmotoka gazibirize. Bwobanga otudde wamu sigwe drive, bwobanga mmotoka sigwe givuga naye ng'ogituddemu zibiriza amaaso. Driver yekka yabatazibiriza naye ngoberera oyanukula ebigambo bino buli ali gyali, ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mukama wange olunaku olwaleero zijja mu maaso go nankwegayirira onsaasire onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa olwaleero binsonyiwe byonna. Ayi Yesu osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ekyabalamu kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange tindokose mu linnya erya Yesu. Amiina. Nkusabira ayi Katonda ayinza byonna, nsabira buli musajja na buli mukazi, buli mulenzi na buli muwala ayatudde ebigambo bino ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe ate ng'abitegeeza era ng'agamba alokose. Muleeta mikono gyo nga nkwegalya gw'osaasira ate era osonyiwe obutali butuukirivu bwe bonna bye yakola ne byonna bye yali atambuliremu ne bibyamukolera obukolezi. Ayi Mukama sebo saasira sonyiwa era bw'otyo omunaaze n'omusaayi gwe ogw'omwana we Yesu ogwayika ku musaalaba e Golgotha emyaka 2000 egiyise n'okusoba. Mukama omutukuze muwamaanyi okutambula ng'omulokole, aleme kudda mabega omukazi oyo, aleme kudda mabega omusajja oyo, aleme kudda mabega omuwala oyo, aleme kudda mabega omulenzi ono, atambule ng'agenda mu maaso. Era Mukama muyambe okutegeera nti waliwo olunaku lw'ogenda okusalirako musango gw'abalamu n'abafu, era waliwo olunaku ffenna
lwe tulirabikako Kristo Yesu walisalira emisango. Tuyambe okwetegekera obulamu buno nga Mukama tukyali wano ku nsi, tuyambe okwetegekera gye tujja olunaku olwo ffenna tusiŋŋanibwe nga tusaanira. Musabide okunywera, bawa amaanyi abadde balina bye bakola nga bibadde byabawangula, bawa amaanyi okuwangula obusamize bambi, bawa amaanyi okuwangula obubbi, obuyaayi, obusezi, okombo obuwanga bw'abafu, bawa amaanyi babiwangule, bawa amaanyi Mukama bawangule okufuwa emmindi, bawa amaanyi bawangule Mukama, bawa amaanyi bawangule, bawa amaanyi awangule walagi, awangule omwenga, awangule obwamalaayo mukazi oyo, awangule abasajja, awangule abakazi, awangule obwenzi, muwa amaanyi okuwangula obulogo, obusamizi, obukyayi, muwa amaanyi, mujjuze omwoyo gw'omutukuvu ssebo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina. What a joy. Bible egamba libassanyu mu ggulu omwonoonyi omu bwe yeenenya ne bamalayika mu ggulu bali embaga. Bible egamba omuntu yenna bw'abeera mu Kristo Yesu aba afuuse ekitonde ekijja, mazima ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Nkwegayirira ekyo ky'ofunye olwayiro toddayo kwekita. Bw'obanga oli mu kibuga Kampala, duka emisindo gye mu Christianity Focus Center. N'olwaleero luno. N'olwaleero gye tuli, service yatandise dda. Nakati wali yegenda mu maaso. Service of Christianity Focus Center zitandika ku ssaawa 12 ez'okumakya neggwa ku ssaawa 2, ne wabawo etandika ku 2 kati yeriko ejja kuggwa ku 4:5, ne wabawo etandika ku 5 ejja kuggwa ku ssaawa 8 oba 8:30 wa Christianity Focus Center. Tuli Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Omukama akunjagalire webale kubanga oteekateeka atera okujja. Ate gwagamba nenze ndokose naye ndi eno wala ndi mukono sina na ntambula endeeta. Nonye kanisa y'abalokole eryawo okumpi ogenda obagambe ndokose ku makya ku radio oba ku TV omusumba Kiganda yanjatuziza obulokozi. Genda obeyanjulire. Gwagamba nenze ate ndi ku media Kingdom media app niye nombala lukunjiri. Genda ononye kanisa y'abalokole obeyanjulire bagambe Bishop go bayita Kiganda yanjatuziza obulokozi bane mumbulire ntandikira wa bajja kulagirira wotandikira. Ojja kunyumirwa Yesu, ojja mwagala nange bwento bwe nalokoka emyaka 40 agayise. Njagala ojjukire nti saaza aliwanga ndi mulokole. Mama ne taata omugenzi Richard Kalido Semaganda yali mu Katoliki, n'omukyala Restorator Nampijja ku mulembe ogwo nga bagenda okunzaala baali ba Katoliki. By default nange nembeera mu Katoliki era mwe nakulira bulungi nnyo, naye bwe nali mpeza emyaka ndowooza nga 23 nensisinkana Mukama waffe Yesu Kristo nandokola nendokoka era kati ndi mubulizi wa njirisa ekyo kyokka. Ndi musumba ate era omulabirizi w'amakanisa. Mukama akumpera omukisango ojja mu Christianity Focus Center jagujjango neyanjulire ngo ŋŋambye Bishop nalokokedde ku Kingdom ku makya KTV oba Kingdom FM kubanga nawuliza bye wayogedde nga nti wano wafiira muloge. Mukama banjagalire. Olina kyoyagala nnyongereko? Olina kyombuuza? Ndowooza tekiri ekiriyo kyakulabula olunaku olw'enkya lwa Mande. Teri takisi nkadde ekkirizibwa ku nguudo za Uganda. Ekyo kyammwe moderator gwoba okyogera. Enkya abatakisi tebakukwata offside weebereremu. Omusajja emmoroka zonna eza takisi kamunye ezo zikigege zibata z'ekigege yaziganye ku nguudo ze Uganda. Yaganye ku nguudo ze Uganda, ku nguudo ze Kampala. Nati kyaggwanga lyonna naye yagambye akitandika na Kampala n'ebitu Kampala, Mukono, Mpigi, Wakiso, then kimale kitambule mu bitundu ebiddako. Ate ezo zimagenge ekyo zeyagweddeko sikanika ne boogera n'oteeka mu ssente ezo zijja kufa. Tazaagala ku kkubo. Era yagambye afazaali mugende muziteme mu speya oba sigiri. Mwebereremu nga tonda bakuteekamu ogende bakikuba ennyondo bakikere nti okuteekamu ssente zo. Kaakati ekyo kira nabadde saawuliriza bulungi ono nnyamba n'empulira. Ekyo kyagenze ku mmotoka za takisi zokka oba ne ku zino zendabako akagambo PMO eza gavumenti ezitambuza abakozi ba gavumenti abaana b'amasomero. Kyagenze kuneku z'amasomero kyatuuse. Ani atuyambo tuwa clarification? Yakinyenyodde n'agamba basoose na zino takisi wetagawo clarification kitegeeza kubanga amasomero yagambye z'ekigege
ekyo yakigaseemu n'agamba kubanga zaakoma bakomya ozifulumya n'agamba oba 2 emeka oba myaka mukaaga egiyise kati ekyo yagambye ziri kigege n'akyatwa nti kigege kitakisi kigege evuga abakozi ba gavumenti kigege evuga abaana b'essomero ye yayogedde takisi naye olwokuba yatakaddemu ka kigege kali tomanya kati alina okuvaayo oba bamuyambako okwogera bongere okukola clarification kuba abantu bandyagadde okumanya bweba kigege nga majenjeeke tevaayo anti kakati majenjeeke nga ya takisi majenjeeke nga ya somero ne bweba ya somero nga majenjeeke sebo tomwogerera alina emimwa tomwogerera alina emimwa n'abakozi beje bawulira baveyo bongere kitangaaza amina kale bannaye mwebale njagala kubajukiza nti waliwo opportunity ey'okuwaayo nga owagira KTV esigale ku mpewo era owagira 93 Kingdom FM esigale ku mpewo bagenda tuwa enamba z'essimu kosobola okuteeka ensigo yo n'ogamba abaayi nange ngagamba gwe wakitegeera nti okuyimirizawo TV eno gisigaza ku mpewo kitwala sente era nga gwe wadda target n'ogamba nze buli mwezi njagala ojjukire nti abantu bafuna sente zaabwe mu biseera ebyenjawulo waliwo azifuna buli lunaku waliyo azifuna buli wiiki waliyo azifuna buli mwezi kisinziira gwe enkolayo n'engeriyo gwe ezo zifuna buli ddi kati gwe oyinza okuba weewadda tageti n'ogamba nze ku sente zange zenfuna buli mwezi njabba wangayo akakadde musasulire bills za radio ne TV eyo kubanga etugasa esobola okusigala ku mpewo tukwaniriza mu arrangement yo gwagamba oba gwogamba buli wiiki oba gwogamba buli mwezi enamba z'essimu zizo bazitaddeko zosobola okuteekako sente zo mugirabye eri noti 778 12 11 yeya bulijjo mwabali ku radio mwebengisomera aba TV bo bagiraba kakati ate nammwe abalala abagala ya Airtel wadde tebikyalina nnyo njawulo gyosindikako tewakyaliwo kye bayita cross nti cross telecom ekukositinga sene nyingi mu kubanga ya telecom ndala bifaanagana gyoweerezaako akati naye gwagamba nti okyalemeddemu lokongo gamba nange bampe ya Airtel nze gyenjagala naawe kanjikuwe eri noti 759 516 njiddamu noti 759 516 sindikako ensigoyo gwagamba bampe ya MTN njikuddiramu noti 778 12 njiddamu noti 778 12 manyidde ddala mukulu Segawa nga tugenda Bugomola ennaku z'omwezi nga 13 tugenda Bugomola mu crusade ya Bugomola egenda kutolontoka okumala ennaku enzingu 18 eva ku Sunday neggwa ku Sunday Bugomola crusade and conference abamanyi abatamanyi Bugomola okwata kulwe Masaka n'okyamira erukaya n'oyingira munda naye nga ne bwoyitire negombe kabula soke era otuuka tugenda mu crusade tulwala njiri manyidde ddala nga waliyo abantu Segawa nga bo enjiri yabayingira mu busomyo ebali mu magumba ekikwata ku njiri nga bafiirawo ne bwataba wa focus nga gyasabira yawulira bwe kituuka kubulira enjiri tebibaako bya focus tebibaako ba victory tebibaako ba prayer palace ku enjiri ebanjiri bwe kikuba giwagira kuba giwagira kubanga era n'abagenda ogiwuliriza bonna nga tuli Bugomola si bonna nti bagenda kuba ba Christian focus center nolekyo nga gwe olina mindset etali ya church olina gye bayita body of Christ mindset ng'ogamba bwe kituuka ku crusade mba nyina okuteekamu sente zange obwakabaka bwa Katonda busobole okugaziwa nandyagadde omukulu oyo ali ku screen atereyo enamba gye mwateekawo nga yekuŋŋaanya sente eza crusade ye Bugomola kubanga egenda kutwala sente mwana ngenda tetwagala na nyingi okumanya ku munundi guno twagala ntono twasazeewo naffe tukekereze tuyitaagayo bukadde kumpi 3 bwokka tusasuleko ab'ebyuma n'okuliisa abaminsani abanaabeerayo n'okukola ebintu ebirala ebinaabeerayo bukadde nga 3 gwagamba njabba wayo akakadde muneekanguye tugenda nga 13 genda naffe oyinza okugenda naffe physically oyinza okugamba sijja kusobola kugenda physically kaŋŋende nammwe nga mpise mu sente zange oba kaŋŋende nammwe nga mpise mu ssaala zange ebyo ebiri nabyo bikola n'ogamba nze ŋŋenda
kubawa sente zange mugende mubulire nange eggulube liribanga lire basasula olw'enjiri eyo nange banconsidering nti nange naliko kubanga nateekamu akakadde kange mitwalo gyange 5 mitwalo gyange 3 mitwalo gyange 2 mitwalo gyange 10 mitwalo gyange 5 n'oweesatu n'oweebiri abaganda bagamba n'oweemu akoomera. Aha kakati enamba ya crusade yegindi banaatera ndowooza okugituwa gibasomere ssebo kubanga omukulu oli ali eri eri 0772 53 62 71 giddemu noti 772 53 62 71 eyo ekuŋŋaanya ssente zigenda bugomola mu crusade. Crusade etandikanga 13 kitegeeza tubulwayo ebbanga siddene nnyo twetaaga okweteekateeka obulungi mutuweereze ssente tugende tubulire enjiri ya mukama waffe Yesu. Amiina. Omulanzi tweyanziza mukama kw'omukisa mikono gyaffe bulungi njagala okwebaza omulabirizi olw'okusomesa okwo kimanyi nti wezzeemu mu linnya lya mukama waffe Yesu. Omusumba Ssenyondo Musumba Ssenyondo okutumidde nnyo awamu n'omukyala Edith bayina olukuŋŋaana Christianity Focus Center Sumbwe bayina olukuŋŋaana okuva ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6 olukuŋŋaana olwo lwabaweereza n'abatali baweereza mwenna babaaniriza era babayise nga 6 omwezi ogujja mweteeketeeke Christianity Focus Center Esumbwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala basibule wano mbageza ekisa kya Katonda mukama batwagalire ebigambo binogera kuddamu biwulire zigera kubeera ssaawa 3 ez'ekiro byennyini nnyini nga bwebibadde bwogera biwulira mu linnya mukama waffe Yesu mbagaliza ekisa kya Katonda mubeere bulungi era mweraba.